Essanyu bannange nga twebunguludde omusumba waffe tulaba abagole banekanekanye kitaffe makatonda bafaadha mwenna lunaku lwa ssanyu nnyo engalo bannange tulaba kasangala bitugwanidde twagala okwaniriza bakadde baffe ba Reverend Fathers bonna abazze olunaku olwaleero engalo bassebo ne bannyabo Omusumba w'essaza lye Lugazi Christopher Kakooza alaze essanyu y'omukyala yenna ku nsi gye liva n'agamba omukyala bw'atuuka ku kintu ekyo abeera n'essanyu ppitirivu era awangala ku nsi kuno. Omusumba Kakooza wabadde kansangalabi ku nnaku lw'okukuza ekifo ekyo omwaka omulamba okuva bakifuula parish ategeeza muno omukazi yenna mu bulamu bwe afuba okulaba ng'afuna kadaali era bw'asamba kadaali eyo ng'omusajja agimutuusizaako abeera afunye essanyu ey'olubeerera kimuyamba okuwangala emyaka mingi ku nsi kuno. Ebya research bakizudde nti omukyala bw'ayambala ku kadaali awangaala. Kubanga bw'aba tannayambala kadaali n'okusamba ku gawuni eyo buli ssaawa aba mu kwegomba oba lyambala ku mpeta oba ndikola ki obulamu bwe bwonna n'abumala ng'ali mu kweraliikirira n'okuwangaala kukendeera. Naye bano bagenda kukkalira era buli omu ali agamba nti kyekyo olunaku lutuuse kyekyo. Abo nno abatannaba kweteekateeka mweteeketeeke kubanga nkomawo. Yakusaba bwana mukulu tufunira abagole bangi nnyo tujje tubagatte wano. Waliwo n'abagole abalala evanjiri ya leero beeyogeddeko be bano abaleka byonna ne bagoberera Kristo. Abagole baffe abasisita nammwe muyimirireeko abantu bagole. Omusumba Kakooza agasseeko muno omuntu yenna ebyobugagga by'aba alina abeera Katonda yabimuwa abitereke naga kiba kyankizo nnyo omuntu yenna alina ekintu kyonna eky'obugagga okulaba nga akigabanako n'abo abatalina nga wano Katonda ye wasobola okulaba nga amuddizaawo. Abagagga
bagagga n'abaavu bali eyo mu bwavu bwabwe, naye obugagga bulungi. Okumanya obugagga bulungi, Yesu yagera olugero n'agamba nti waliwo omusajja naggagga. Owulira, waliwo omusajja naggagga n'akwata ssente ze, omu n'amuwa ettalenta emu, bw'atyo n'awa abasajja basatu. Omusajja owookusatu olw'okuba baamuwa ttalenta ey'emu, ye teyagenda kusuubula, agitereka buteresi n'ateeka mu ttaka. Omusajja bwe yakomawo n'agamba mumpe ssente zange n'amagoba gaazo. Owulira Yesu bw'ayogera ku by'amagoba. Kati ono nagamba nasuubuzaamu, najja mu bweziti. Mukama we n'amugamba yingira mu ssanyu lya Mukama wo. Nange najja mu bweziti, zaazaala, naawe yingira mu ssanyu. Nze ssebo naziika mu ttaka. Obugagga kitegeeza ki? Omugagga yoyo Katonda gwawadde talanta, gwawadde ssente. Ssente ezo zikozesebwe ate ziyambe Katonda ng'azeetaaga. Katonda ajja kuwa ssente nnyingi, ozimuterekere, oziggyemu n'amagoba, oluvannyuma ozimuddize ng'azeetaaze. Abeekasala galabi wano kye mukoze. Era bakenzi abeekansanga labi ndowooza muli bagagga. Muli bagagga kuba buli omu alina ssente. Buli omu alina ssente. Naye ssente ezo muziterese ne muziggyamu ssente endala, kati ne muzikomyawo, kati muno muzimba, mukoze ebintu ebirungi ennyo kuba Katonda azeetaaze. Katonda tayagala tubeere mu bwavu, ayagala tukole, tufune ssente, tugaggawale ssente za Katonda ezo, tugende nga tuzigabanya ate nga tuguddiza. Mwebale oguddiza Omukama. Kano we mujje, Katonda azzengawo amaterekero ge gabeere nga majjuvu, buli gabanga amaterekero nga majjuvu. Omukama abeere nammwe. Ye bwana mukulu w'ekifo kino ekya Kansangalabi, Reverend Father Javiera Kimuli, agamba okuva babafuula parish omwaka mulamba emabega, bintu bingi nnyo ebize bikyuka mu kitundu kino. Kinene nnyo kubanga kuva twafuuka parish, Eklezia yaffe twagigaziya, kuva twafuuka parish tuzimbye offices bafaada mwe tukolera, tuzimbye kaabuyonjo ey'omulembe, tuzimbye boardroom mwe tufunira enkiiko, byonna bina tubikoze mu mwaka gumu.
Omwaka guno kati ogwokubiri kye tugenda okukola kwe kulaba nga tuyoyoota kereziya yaffe nga yonna yonna etemagana ng'eragira ddala nti kyekifo mwe tusinziza Omukama Katonda waffe. Bwe tunaava ku ekyo twagala n'okuyoyoota kompawundi yaffe eno nga bwe tutyo bwe tutegeka engeri gye tulina ettaka erimala nga tutuula nga bwe tupulaninga ku ttaka kuno tugenda kukolako kiki kubanga tulina abakugu bangi nnyo nnyo abali mu paalishi eno tugenda kubeera nabo tulabe engeri gye tugenda okukulaakulanya paalishi yaffe. Mike Segawanga yamyuka ladisi w'emukono agamba bintu bingi ebituusiddwako bintu bingi ebikyuse mu kitundu kino era n'asima abakristu bonna bateddemu amaanyi okuba nga enkulaakulana eno egenda mu maaso. Okusooka njozaayoza abakristu bakasangala parish wano mu kibuga Mukono abebala okuba ku mwaka ogusooka okumala ku mwaka ogusooka bafuna parish. Ekigo kino yali nga sawo parish eri wansi wa parish yaffe ya St. Paul. Era bwana mukulu waffe Bishop Kakooza bamuyita Javira Kimuli atukozeewo omulimu gw'amaanyi nnyo wano mu parish yaffe eno. Olaba parish egaziye abantu bafuuse bangi bafuuse b'amaanyi ddala era owulidde Bishop ng'amusiima. Tuyina obuvunaanyizibwa buli omu waali okulaba nga talanta obushobozi bwe gakyalina ekyo akigabanako ne banne. Oba okiteeka mu kereziya oba okiteeka mu bantu eyo bbali gy'olina kugamba bwe bubaka obutuviiddeyo olunaku olwaleero. So basically neebaza bannamukono okubanga bajumbidde okuzimba kereziya eno n'okulaba n'emyoyo gyabwe
bwe giryoyebwa gisobole okwongera amaanyi ku kibuga kyaffe mu disitulikiti yaffe nga tukola n'amaanyi tujjumbira puroguramu eza kereziya eza gavumenti n'emirimu egyaffe egya bulijjo okulaba nga tuli bantu baggumivu abanywevu ate ab'amaanyi.